namulabyeko nga mpostinga nga bwe nnina omutima omubi. Gwani yagamba mbu nnina omutima omulungi, ani yakigamba? Ani yakigamba? Ani yakugamba nti Junior alina omutima omulungi? Gwe njagala yekka mumbuulire. No mumbuulire guys. Ani yakera ku makya n'abagamba nti Junior mbu nnina omutima omulungi, nnina omutima omubi. Era gwe nnina. Nze sina sympathy, sisonda, ate saagala kumanya. Nalabye omutabani wa kafeero nga mpostinga. Ndowooza onoonyaamu sympathy. Mukwano, tooza nti gwasoose okufiirwa taatawo. Toddange onookirowooza nti gwasoose okufiirwa taatawo. Omanyi abaana ba kafeero kye nabalabyeko, mulayika mulowooza mwabasoose okufiirwa abazadde. Ffe ebya sympathy twabivaavaamu dda. Tulabye ababonaabona, si mwabasoose. Nze ebyo temubireeta wano, temubinyingiza namu. Oba mwasazeewo kusolooza sente zammwe musonde, temumalaako mirembe. Mwe mulayika temumanyi bulungi mmwe. Nze saagala bintu bya sympathy ebyo. Wafiirwa. Gwasoose. Abaffe tebaafa. Saagala sympathy wano. Sympathy zammwe muzinoonyeze eri ewalala. Wema masazeewo okusonda sente zammwe muzisondere ewalala. Temungattamu mu sympathy zammwe. Manyi abantu bawanomba manyi. Junior alina omutima omubi, yenguyina. Mwe abaana ba kafeero mba munoonya sympathy, si kunze. Kwanja kubavumira bwereere. Temulowooza nti mwe abasoose okufiirwa. Owammwe yafa emyaka 2. Abaffe abakafa emyaka 2 nga tetukaaba. Muli awo mwena temwagala kukola, mwife togenda munoonya emirimu mukole, mumazeeko abantu emirembe. Mwegasse ne bali ababbi abasoloozi. Mbumbu munoonya sympathy, mutaddeyo buvidiyo bwange. Nze yagamba nti oli mawube. Mama we nini yagamba nti oli mawube. Yenze yabyogera. Oba oli mawube obeere. Nze nnemu okwogera bye njagala kubanga maama mbu oli mawube. Binkwatirako wa. Mwatandika ddi okwagala okummanyira. Linda nemesebo okwogera nze wano njogera bye njagala. Oba oli mawube oba toli tebinkwatako. Olwo obusazeemu mbontimbe Junior yagambye ndi mawube olinga amazi. Tuddamu kumanyira ebya kisero naawe. Gwagenze mberamu obwo busepaso obwo busete bwe mobwe munoonya mu bantu. Obwo musabiriza. Gagende munaku ngagwe. Oba afiirwa kitaawo so what? Mugende munoonye bye mukola. Temunteeka munze. Ko wadde ebintu by'okusolooza ssente kuno. Nemusolooza abantu nemusabiriza abantu buli lunaku kiro misana. Abantu bakite mbalekaamu. Naffe tuyina ebizibu. Bannange, famire ya kafeero tutuuse wano. Mwe buli kiseera nemusabiriza abantu. Mwaka ku mwaka live ezammwe ziba za kusabiriza. Lwaki temugenda ne munoonya emirimu? Kumwe kuliko omulema. Ku baana ba kafeero kuliko omulema, kuliko atasobola kukola. Muli basajja bakulu mumeze ebyoyo ennyuma. Mulinze buyambi. Teri ajja kubayamba. Mugende munoonye emirimu mukole, muve mu sympathy. Katuyambe. Kuliko ayonka. Kumwe kuliko ayonka. Olwo mutandika. Ofaaki nensi. Tobireeta wano. I don't deal with that. Wano tewali kusonda. Buli omwana onyo omulimu akole. Wano tewali kusonda. Ate ntandike olololo muyambe gundi nange neetaaga buyambi. Yafa tata abwe yafa olwo abafiirwa maama ne taata.
olwo abafiirwa batata baabwe ne bamama baabwe tebaliiwo. Saagala bintu bya sympathy byantamaatamadda. Nange ololo tugwe tufe banange tukube emiriro mu matako kubanga maama abaana ba kafeero tebaagala kukola basajja bakulu tewali gwenja kusondera. Byagala okusonda page gye musondera mumanyiyo. Abantu banonye emirimu bakole. Fenna twafiirwa dda buli omwana yafiirwa omuzadde. Everybody here has buried a parent. Mutumanyira. Sajja bakulu muli baana bakulu nga mutandika ebyo bintu bya kusondereza buli kiseera kusabiriza abantu. Kuba malako mirembe. Kafeero yafa emyaka 2. Mwakajjukira kati okusoloza. Mwakajjukira okusabiriza. Sijja kulusonda sente wano. Obate mina kye mugende mulye bannyammwe. Nimwefukamiza wansi ne mweteekako bufeesi obubanja. Emyaka 2 okuva Kafeero yafa mbadde mukolaki? Mubadde mukolaki? Leta sympathy ololo mbututye nnyo mbutute tuyina gwe tujja kutya. Twakoowa dda. Nze sinoonya kunjagala. Njoge noonya nze banjagale nze. Badde basondera maama wange. Mbuulira baana ba Kafeero abankole ntya. Badde basondera maama wange babaganda bange. Mulinga amazzi. Oluna balaye munsalaasalamu muntadde ku bupeegi olwo nze temumanyira mmwe. Nze temugeza ne mumanyira. Siri mu ebyo byanjalani amuwadde akatebe. Kafeero yafa emyaka 2. Emyaka 2 mubadde mulyaki. Mugende eri wa Bruno K gye bamusololeza. Saagala wano kuwulira wadde asonda 10. Let people go and work. Abantu banonye emirimu. Kumwena abaana ba Kafeero tekuliko mulema. Nobody is lame. Why don't you get jobs and work? Mwabayina ebizibu mweka. Hey mama, buli yafiirwa taata we agendenga akinaguka. Hey, nafiirwa taata wange. So what? So what? Tujjeko obunaku nammwe. Ngala buli kimu musonde. Abantu babaleka emirembe. Buli omu muso. Enough of this nonsense. Enough of family ya Kafeero. Simwe tulia. Enough. We have had enough of this nonsense. Excuse me. Buli omu adde yakole. Muntu wasamira. Ngana bye gwe Bruno K onkusendingira audio. Bruno K nkuwala ne coach. Onsinga ki? Bruno K nkuwala ne coach. Mama si yogere ko byenjagala kwa mama najirwa omuzingiriti gwa Bruno K. Gwe Bruno K ze tudamu okumanyira mbo nsindikira audio. Okubira Ameria wabadde omukubira kuki? Ameria yanzala. Gwe Bruno K tudamu okumanyira. Nze njogera byenjagala wano. Eno page si yo. Now onsibiyeko akanyaga. Talk about me. Talk about you nga gwani. Wano oba osoloza sente ng'oba owomerwa. Bwe tukwogerako kati mbu twakoze bubi nnyo Bruno. Bruno K totandika bintu ebyo. Totandika please. Totandika bintu ebyo Bruno K. Ebya sipa banjogeddeko gwani. Who are you? What are you? Gasia bulolo. Wanjogeddeko. Bruno K toteka bintu bya sympathy. Ndeka njogera ebintu byange nga wembyagala. Bwe manga isina gwenja kusondera. Is it a problem? Abaana ba Kafeero bagende bakole. Nje sala bawo mulema. Bali banwa mwenge. Emyaka 2 okuva Kafeero we yafa badde bakolaki. Alaba dda nafiirwa dda ndabye ababona. Tujja banwe nange nze nfa. Obulamu buganye nafe obwaffe bwagaana dda. Boza Jaden. Ne Jaden naye bw'atyo bwe yajja. Anange nyenda fa. Fobofa. Gwasose.
nange ngenda fa Jaden era we mutwe mwamuleta abantu nange Jaden agera nebagamba te mutu asamira. Please excuse me. Affe tulina ebizibu. Affe tulina abalwadde. Nange tasira yagenda kufa fobofa. Ensi etambule. Nabeera kumu. Mubambi, the boy is sick. Just pray for him. Ndi mufaza. Gwe Black Panther ndi mufaza. Nzasabira abalwadde. Please. Black Panther muve mu ebintu by'ekisiru. Nange the boy is sick. Wanolabawo church. Ndi pastor. Gere wa pastor Bujingo. Tombolira. Church was reseri. Oli ku page yango weza the boy is sick. Wanolaba wo church enojeta Lubaga. Wano tuli mu Lubaga Kasiduro. Sagala sympathy one. Page yange tebera ko sympathy. Eno bagita real life. Real life Black Panther. Sympathy wo mutwale ku page za mweziri. Jobo sasirira. Wano buli muntu ayina ebizibu ebimumala. We are all going through a lot. We just keep quiet. Fenna tulina bye tuyita mu netusirika busirisi. Wano nga nagambye abeetaaga obuyambi ku app eno. Fenna tubwetaaga. Eti muloza ati mume kaba ayina ebizibu ebyamaanyi. Ensi teyeebake. Excuse mwa. Bino byatandika ddi? Wano fenna tuyina ebizibu. Abamu tubasinga n'ebizibu naye tusirika. Not the one weebaka. Ne mwene mutambika lolo banange abantu bano tubayambe era fe tusoze mu bisondere eri si wano nemwefula abalumirirwe nnyo nemwefula abalumiddwa sakira biwulira wano namutwe majja mu nkuba Jaden nradde ewange sina balwadde nange kenyini ndi mulwadde nkutte eddagala amatu gannuma. Nanga amatu gannuma. We are all sick. Nsigo zinnuma amatu gannuma. Ne tusirika. Jo tukuba abalwadde. So what? Twakowa. Era aliyeyungulita ne bya sympathy. Tobireta. Junior Muko nyo. I'm tired of that sympathism. Eri ku app eno. Antu batsasirireyo. Kulika yonka. Abo babana bakafera abawala bafuna abasajja baba wase. Siteera naga wa mufuna abasajja. Muve mbya sympathy. Kafeero yafadde emyaka 2. Move on. Please. Mukule. Abakazi mufuna abasajja. Hagende wa Godfather amuwase. Bafu kamidde ne bamwetondera. Mojja kumanya obuyinza gye buli. Kyekiseera NTV mumanyi obuyinza ani abuyina. Mali mwepanka nga temwetonde. Omanya NTV mbadde mwinene ndulu ya social media eno nga yebawaga. Kuluno n'abazungu bavuddeyo. Bakaba bamu abazungu tebamaze kujja ne beetonda. Muddangamu ne mukuba emitwe egy'ekisiru. Anti munonya sympathy. Anti munonya sympathy. Mwozi mumuwulidde. Jeno mwozi mumuwulidde. Oyo tazanya. Ebyo mbadde manyidde okusinika amanyi ebyo ku President Museveni aliwo mulala. Akuta obuyinza mulala kati. Teekayo ebinnyo byo ojja kaabanga Matembe. Matembe naye yali ayasama. Hey, come arrest me. You'll see. Kati ne Matembe ayasama ogwokubiri. Abantu bakowu muve ku bantu. Banega muve ku bantu. Gweso yakola ko bibyonga abantu bavuddeko. Ekibavumya muwozi chechi. Chechi muvuma wachi. Bwaba kwatanga mukaba. Those jokes are done. Those jokes are done. Mbadde manyidde okumanyira President Museveni ebyo. Ebyo biseera biyise. Period, end of story. Ono tazanya.
Omusajja ne mumuvuma muwozi muvuma taata we muvuma baganda be kabakube emiggo mujja jiwulira akamanyiro kadde kabasusse Matembe tokaaba gwe wagamba ajja kwate kati wabadde okaabira ki Matembe you are the one who said let them arrest you they will see what see what buli omadde yakole ge mazima buli omudda ku mulimo gwo enkyukakyuka eri mu nsawo oyo ajja kuba malawo oyo nanti ntivi mwali mulowooza mbu Amerika ejja kujja Amerika terina weegenda kujjira wano mbu European Union yazzeewa nga mwamwetondedde Genomozi ne mukuba n'amavivi ku ttaka muddanga mukola amawulire g'akabampaana ago agabawagawaga bana Uganda teri kibagenda kuyamba bana Uganda bo baliwo kuseka busesi eno comment section yesobola okuwaga nga temulimu akwagala n'omu nze wantu aliwo omuntu gwe bagenda kwata mbu nneme kwebaka ekyo nkubuulira abantu mubavume nga mubasobola tewali muntu wano ku TikTok kobe TikToka gwe bagenda kwata mbu Junior nomwe mbu simanya mbu tujja kugenda maaso abantu mubavume nga mubasobola vuma gosobola gotasobola muleke gwe goli anti tojja musobola muleke mujja vuma abantu wano be mutasobola nze Junior nze nemo okulya mbu kuba tulida mbu bamukote ne tulida kimanyi Junior ndya goba ovuma waki Genomozi oba ovuma waki golanze nvuma besisobola Junior ebbanga lye mundabidde mwali mundabyeko nga nvuma abantu besitasobola nange nepima nenga ono sijja musobola kamuleke nempalampa gwe nsobola ba TikToka teri TikToka gwe bagenda kukwata TikTok eggalewo nejo mikwano jujinza obutajja kati linnyamu ng'okola ebintu oyo kabampaane gwe muyina wano oli mu bukomenti aba comment section tobamanyi omuntu obaayira n'akawunti 10 ayinza okuba omuntu omuna yakuvuma wano pulesa yakomawa namuga pressure tugenda kusiba yakomawa pressure abali bawaga pressure baliwa nze abantu bawano muli babi mwantama abantu ba social media muli babi akakana ka pressure kavuma abantu wano ngawe mukawaga kabaka eruzira nga temugenda ngayo mulambula you are bad people muli mu comment sabula baby nze mukyansabuze byekisirunze mwe mukyansabuza nze Tamale ni musiro okutukawo wano muwaga abantu pulesa mwamuwaga ne muwaga akana kabandi akana ne kavuma abantu okwekutula olwakasiba ne mudduka kati muli wabalala buli gwe basibanga mudduka eyo social media tekuli mukwano wano nze mbamanyi Junior man sisita ayi mumpanira wano temunjagala nkimanyi ani gwe musiriwaza mmwe munjagala nabakolera ki mumpanira wano temunjagala our man sisita Junior we love you sagala don't love me I know you are hypocrites era musabirira lunaku lwe bali nkwata nange ekimanyi lwe bali nkwata nga musanyuka tumuonye ekizibu akajeni akabadde kepanka banange n'ensimbi era bye ngamba abo abaana ba kafeero muve mu sympathy munoonye emirimu mukole bana Uganda kati bali ku bidala bano bwe tubasibirangako babera no Junior naye bansiba olabe
olabe bali zina amazina abantu mutwagaliza bubi mutukoze sensobi ndatunulira omwana oyo pressure alita inane wasula ninga tina sola gati bano omwana ono kamuwewe pressure alita inane wasula aba bana ba Asha blessings zibe basuzanga pressure nze nagenda okwata pressure nze ne musanga ne wasula taliwo tainawo pressure yali avanga eminyira mu nyindo nga pressure yefukira. That boy was depressed, but you kept using him. You kept using the boy instead of helping the boy. Nga momokozesa kumwe sala bawayamba pressure sabra bawo agama tineba nange omwana ono dala omutwe mulamu omwana yayi yagwadde ddalu nga munyumirwa mpaka omwana ebamukwata ne bamusiba mwe muli mulya munwa buli omu akola ebibye nze siri kusimpase y'abantu gokyayagala abantu okulaba simanya kapeji ko mbukabere n'abantu bangi that's on my vision nze njogera byenjagala oba ani awulira oba ani asese oba ani gwe bisasa I don't give a damn. Wano nakube bala obulango bwe balali ntute nkubidde akabala ako obulango ate n'akakabala kajja kugwa eyo anerongi Bruno K you user n'akakabala ako Bruno kajja kugwa dati ayino eyo anerongi ejja kugwa ate nja kusindika mu n'abantu banu ebyokunwa baleme bisasula ate nerye bala Bruno nyenda kuliroga I'll bewitch that bar. Ngawe bakugoba muliri ebale kadde. Neri no werinagwa. Naye Bruno K nondeta every time nza kuberera ugwe tomberera wano nakola birthday yange wajja. Bruno K wajja. Liri pazo nga yajja gwenga te wajja. Bruno K stop being a user. Wano Bruno K we nakola birthday yange wajja. Teyali kisasi siwosula. Kale nakumala kasajja gwenze Bruno K nakunaaba neno soloza sente mu kifo ky'okugamba nti wamma solozeza emiliyoni 32 John yakamuweya akakadde wadde 10 oyagala tukuwane tutya Bruno. How do you want us to thank you, to appreciate you when you are eating the money alone? Seto zilya weka Bruno K gwasondera abantu lwakitoleka ko n'abalane tusonda naye said buli kibo every time Bruno K you are the one soliciting a cent naffe tuleke ko tusonde banange twajirwa omwana bale afunya accident gwasonda olubuto avuddemu olubuto gwasonda Bruno K naffe tulekeko leka ne deskalisa asondeko mbumbo bakuwane good heart nawe ero bifunamu nawe Bruno K nawe ero ofunamu choga ati zonozi wayo zosonze kale laira Bruno K laira sasweya choga Bruno K zo sete zona waziba wadde bolo sisi tanga nkumanye bolo kunoso oizo kati no kamba wemwe emyeze ejo mugenda kuba mulwanagana tola banti mwasonze sente Bruno K just emyeze ebiri mugenda kuba muyombagana n'aba bana ba kafeero nti wabali yako sente bino mbyogeredde wano okudda ku ntana ya kitange they are going to fight each other. Bruno K tasonda sete ne bigwa mirembe ekyo kyonchi manyi kati wankedde ku macho nsindikira audio nabadde manyi tubo malo kusindikira audio ogenda kumpa ya akakadde ungaye sister Junior kwatira wano ne Bruno K no sonda sente totuwa wadde 10 oyagala mbo tukuwane banange ayambye nnyo boyamba mulimo family yange excuse moi wadde yamba mama wange oba baganda bange tonja samira okuyamba choice yo so my emergency excuse me your emergency is not my emergency nange nene bizibu temonkuba byammwe
Mulisyane mutumalako emirembe n'obusimpase. Wano era bwe mutwe mwaleeta Jaden. Jaden yatufukira Jaden wano. Agenda kufa mu nnaku bbiri nga waali. Bane Jaden tachasa nga waali. Mujanga mutukuba obwana. Nange banange oseteza Jaden. Wololo Jaden byakomawa. Ebya Jaden byakomawa. I'm not that type. You can blackmail. Nze blackmailinga. Buli mulwadde adde mu ddwaliro. Atayina kyali adda mu kyalo olime. Abaana bakafeero mbate mulina mirimu muginoonye. Naffe bali kuno tetulina mirimu. We are jobless. Nange junior emirimu jambula. Ndi wano nvuga mumwe. Mbolira sina kyendya. Mwe basajja bakulu abamaze n'ebyoya mabina. Kitammwe kafeero yafe emyaka 2 emabega bulijjo mukola ki? What have you been doing? Bulijjo mulya otemina kye mulya. Olomu kaaba. Mwefukamiza. Ololo. Bulijjo mulya ki? Your father died 21 years ago. What have you been doing? Tell us. Nze tewali ajja kusonda sente wano. Koya abantu.